ku ofisi ya Uganda Musicians Association okusalawo kino ekyokwesiimbawo ku ofisi zino eza kuma ekintu kikulu nnyo obukulu bw'omu industry busiimibwa n'ebyoyirya byonna bisiimibwa kati gwe okusalawo weesimbewo otwale obuvunaanyizibwa okulembera industry ekintu kikulu nnyo katusuubire nti kino kyokoze kijja kuwa ekifaananyi kirungi n'abalala nabo basalewo industry yaffe okula egenda kwetaaga ffenna okukwatira wamu era bw'obanga olimindi olieyo vaayo tocomplaininga tubeera nowebulugunya ng'osobola okukolawo kyokolawo kyamu weesimbewo kola nga Dadi Andre wakoze tukulembere industry tugijjemu ffenna tugifunemu tugiganyibwemu mwebalanye Dadi Andre. Bannaye nze nange kantwale omukisa guno okwebaza Puma okumpa akakisa kano ak'okuyingira mu bintu ebyobukulembeze okufuga then nekirala munnaye bw'obanga oli muyimbi of course ojja kunekerera kuba muyimbi olina okubaako oba talanta oba kabaka Katonda bwe yakuwa tinebirabo ebimukola katukiyite balokole bakiyita nakira kyemulibaloole mukisa atekulwa mukisa tekiba kisa kuba kukola omulimu kale mu kiwatondebwa okukola kyekyo munaye tetwatondebwa kuyimba kyokka loza n'okufuga olina okubanga engule ogirina ng'era abalala be bagamba kyebadde ntegeeza so nolwekyo tugenda kikuba kyekikusikiriza okwesimbawo era omuntu afuga obufuzi buva bwa Katonda kitegedde kyembadde ntegeeza omuntu yabuuza weesimbye ku kifo ki kibaawo omukozi ng'akomeza afumbidde bategeeza saa zino munaye kiba kyaba owulira mwana muwala kyekiro abantu abasinga bakutwala okutali sibira serious nanti lwekyo nkwatagana n'abantu its integrity how you match up with people toseka toyagala mbeerenga kusesa so okuseka buli omwana onya smile ate munayebyogera ebizobeera bingi so nze gwe omuba mwetaagate okuba oli producer oli muyimbi n'obukulembeze obudde ogenda kujjawo obudde obeera buba munaye ku nsi Katonda yatugamba tulime ku bulinjaba so obudde oba bwasalawo you have everything you have powers like that God gave you to step on each and everything enjaba teyategeeza nti ebibuka bimanyi yategeeza buli kimu kyonna gwe kyobulira nti nonkisobola kyekitegeeza so bwakabaka bwa Katonda bisuubizo ki by'oyinza okusuubiza abalonzi bo abagenda kulonda I think byebimu buli muntu agenda okufuga n'akufuga ssaawa zino kyeyakusuubiza nange era munaye kinandikusuubiza naye bisinga nja kubyogera nkizo ki gy'olina ku balala abagenda okwesimba Luganda lunene nnyo kyanyawulo ki kyogenda okuleeta kuba baddewo bye nandiyogedde badde nsobola obyogeramu eri statement kiri ekibuzo kyombuuziza naye nja byogera nkomawo nanti byensuubiza byebyo omukulembeze aliko byebasuubiza omukulembeze kyekimu nga temumanyi leadership abantu bakwesunze bagamba oyinza ate okifomu obutagikomyawo isake munaye kasita munaye nzazze okwesimbawo mbeera nti ekikulu kasitamba nga kyenziza okuzza ye foomu osobola okujja nga togenda kuzza foomu abamu bagamba nti obaza motoka zebataddewo kigambibwa nti no pulezidenti ayita mbagenda muwa emmotoka so kati ate nze libange sikimanyi emmotoka nazo gyeziri banengamba nesimye kati kankuwulire nze ate embeera happy nnyo kuba munaye bantu baye bakuwa emmotoka munaye kiguba mukisa kiba kitegeeza mukisa gwe kati golowooza gwosobola okujja nofuna emmotoka nga tebatondebwa kuba yo kiba kitegeeza siiyo so I think ekyo kiba kirungi nanti kikulaga nti obukulembeze olina okuweebwa ekikusaanidde ekikugwanidde kuba omulimu gw'ogenda okukola gwokitegedde n'abayinza n'otuwa ennyonyi kiryoke zebafe n'ennyonyi ozira okakasa industry eno nti nno buli kimu okisobola ate kyoyingiddemu obeera w'amaanyi tusuubye nti nno ero zize kukakasa industry nti nakino ekisobola byembadde nkola saakisobola ebambule mukama aba yakuwa if you're blessed still be blessed actually we have luck oba nakibasomesaako we have luck, we have blessings, then we have chance. We have a chance, luck, then blessing. Chance, then no chifuna. By chance. Then luck, it also comes when you are going somewhere, but blessing is forever time. So me, I'm blessed.
nesenga ogwa tokola entondo entondo buli omwazi naezo kati zibambeera tulina character tulina manners tulina behaviors tulina integrity tulina kati ebyo byonna bibeera buli omu abigina we are humans bro tosobola kati wagala nga esiina ntondo gwe tolina ntondo oziina so kiringa okubuuza omuntu owaali mbu tolina mumwa oba tonyiza owaye tofuuwa so such questions bya bulijjo yes no Polo nga batugambye kitaka ne mubuuza bakuma naye abalonzi bo bakuyeze kiraga nti nno oba embeera zo toli nnyo n'abalonzi abagenda okulonda obeera gwe music yakutuukako atya so kankubule buli omu ali blessed in the way how things are done kati kanku example olaba Kenzo yagenda n'akuba akayimba ke bayita City ya Rose kabatuukako batya. It's a blessing. So anything, that's how it's people abasalamuga oyo muntu ebanguleyo kye nakusookeddeko tosobola kulwanyisa nature tosobola kulwanyisa Katonda nze oba bwentu bwe nkwatagana oba kuboti okitwala era munaye bajja kunnonda balwaga era mbeere nange basimanyi nze obulamu nabukwasa Katonda enjiri okubeerawo ne bantu waayi jangu obeere nekiba olina okukolera Katonda ekyekyo n'olumu tolina ate kubeera nga abalakozi abahadi wakinga bokasi bebafuna kati oyagala mbonaabonenga leka mbeere abantu banjagale pulaani B senga ogwa yoweeri pulaani B brad bino ebintu leadership buli omu aba muwanguzi kyogala Bobi Wine takyali president wakitegedde he is bamuwangula si bwe kiri but he's still a president era akyasobola okwesimbawo bino ebintu si byakuyayanira nti ensi yiyo gogitwala yenna ogenda osizemu omukka no eno nsi nene buli omu asizaamu omukka era osigala holding a position zo era n'olinda n'osigala nga wesimbawo because this is something that shows that you are a leader ate sijja kubeera oba leader mugundi mukuma mukka kino wekitandikidde nange nyiza okubeera leader gye bujja ate mu binene okusinga wano so this is where the starting point is era nawe obanga olimu oba yagala kuwulira nti okina kijja kuzinga tomanyi kuba Katonda aga kikuteekako owulira so bwe kigaana era kikyajja oba otandise bwebuuza abaana abasuuba mu projects za auditions right now they are big naye babazala wanange banzalawako mu auditions naye kasaazi mutoyimiridde wano ku kamera so that's how it is bagenda kugamba era kasente akali mu guma ke kakuleese nze ne sente nze nina ku sente senyirira senyirira onyirira ate kuva ddanyirira sibonabonaako nze nakolera mu nsambi ate nga nina ekyeyo nze nkuze nina studio waka brad okitegeera nze ndi wakabi nnyo kuva dda kyovola atonda balaba wonna tomusangasanga wonna neyagala negala obulamu bwange so okubonaabona nasooka nekuteeka eri ndi mwana wa Katonda gwesobola okuba omulokole n'obonaabona nkutidde ate kati n'okusiiba si nti olina okusiiba ennyo tolina ate kusiiba nga oli bulungi olina kwebaza owulira ango tumaliriza Mukulu Daddy Andre, tusanyusa okulaba nti oze wano okunona forms ekyokusalawo wesimbawo kintu kikulu nnyo kitusanyusa nga industry already obadde mukulembeze mu kuyiiya music n'okufulumya music obwakabi kati okusalawo okuyingira mu bukulembeze bwa association ya UMA kintu kikulu nnyo era tukyebaza oba olagako n'abalala nabo nti wetukula mu industry tetaaga tugende mu direction so kikulungi nnyo era tusiima nnyo webale kujja webale kulona forms tukulinza ozikomyewo tukakasa nti ogenda kwesimbawo namwebalire ddala obugambo obutono nnyo bigambo ebyo oyagala njogereki nange munnange nesiime okujja munaye okukiikirira munaye abayimbi bannange okuba ku mutala ogwa UMA nokikubeera njebedde okubeera kubakulembeze n'okutuula positioni gyezize okukima ebikula byayo
oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio fe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo